Well, ebikulu mu wiki tosobola bibuusa maaso naddala nga tusse ku lunaku olwokutaano nga luno ennaku z'omwezi zino omukaaga March 2026 nze Kefas Mayumba nga bw'okimanyi tuba ne bannamawulire nga tubaako ensonga ze tumuumuunyaamu otunzikira tubaakoze bye tutaanyiza ku ebyo ebiba byakoze amawulire sibeera nzeka President Abu Lubowa Sebo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu ngoji kuba gunna ojuulidde salamu ogirese nentya ngamba omusajja tabanga bitukakatoko biga olutalo okimanyi olutalo luyinza obeerawo nga Uganda erumbye Congo ng'ate ndi mu Buwarabu nga olina okusigalayo eyo Uganda ngerumbye Congo kati salamu yo weba tewera ono si waawano yes sasa okulaba nange sewo ababuuze kabale ba Spark TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njala okulamusa ku gwe buli omu ali ku Spark TV era agyekuumiddeko TV y'abakyala yadde nga naffe abasajja tuyitaayitawo omanyi mu kusooka kyali kintu ky'abakyala naye era tukola wamu kubanga abakyala watali baami ekintu kiyinza obutatambula bulungi ate era n'abaami watali bakyala era ekintu kinanaagiramu njala okwebaza Mukama ffenna akyatuwadde obulamu era n'obbakulisaayo mu wiiki empanvumu kuba okusinziira twava wano ebintu bingi bizze bikyuka era bizze bibeerawo so njala okubakulisaayo abafuniddemu ebibi tusaba Mukama abeere nga abayisaamu bulungi ate abafuniddemu ebirungi twebaze Mukama ate era tweyongere okumusaba ebirungi ebirala. Kulikayo mu State House ku Futali ate ffe tukyali nnya nayo ne gwe nali nsembere ne Futali gwe nali nsemberedde okulyako yali wano e Lugogo naye banzijayo kakaaba wajja tinamyalo musajja yansanga naŋŋamba nti oyiseewa ne mugamba ndi ku lisiti nti kakati waliwo lisiti zaali bbiri eya State House neya Jatinamyalo kati nali ku ya Jatinamyalo era omuzungu ayinza okiyita okunaabya agookya Muganda oba akiyita atya gundi basing the hot water that one kati banaabya gookya era nebaŋŋamba mwe tetubeetaaga nnyo naye nange nasangibwa era enkuba yali etonnya era si byebyali ebyankulu nnyo gy'oli philosopher kasosamu tusanze okulaba muliza koleba Spark TV. Yes, nja kwebaza abalabi ku Spark mukola kikulu nebaze ne bannayuganda bannayuganda bakozi mu mbeera yonna enzibu osanga bawatanya nga balinako ebikyuse bingi ate ntwale n'okusaasira bannaffe naddala bannayuganda bannaffe abali mu mawanga ga Buwarabu loosi zibadde nnene nnyo abaana emirimu tebakyakola esente zibadde zijja e Uganda nnyingi naye kyewuunyisa nti entalo buli wabeerawo crisis wabeerawo ekirungi nti ate exchange rate n'egendeka luli abadde asindika miliyoni emu ng'osinsolo nga 1,000 olwa sente za kata nga ofunamu miliyoni emu kati ofunamu miliyoni emu nga n'emitwalo 6 kati ate sente yaffe yalinnye ku bbeeyi okusinga ate bakuweereza nga baweereza Uganda kati ate ffe wetufunidde luli abadde akuweereza 1,000 nga lujja kuvamu nga miliyoni emu n'5,000 bwe watyo kati waweereza ovamu miliyoni emu nga n'emitwalo 6 sente yaffe yalinnyeeko dimandi yezeeri yakendeddemuko so ebimu neebwe bibeerawo naye nga tujja kunyolerwa wamu n'abo abatataganyisiddwa okutya kuba kungi abasinga eno temumanyi nnyo ntalo mulowooza nti naye mizaire 2 ne bwezigwa bwezitiwa ne Uganda ojja kusanga n'oweebuyikwe naye ng'akankanyeemu eshoko weevu eyo so kakati tubasaasa eyo yonna trema kintu kibi nnyo abaana baffe okubanga babiyiseemu. Well tetusobola kubuusa maaso okutandikira ku lutalo lwa Iran ne America ne Israeli. Ekigambo ekituufu ekikozesa ku lutalo luno kigambo ki waliwo agamba lutalo lwa America ne Iran lutalo lwa Iran ne America lutalo lwa Israeli America ne Iran ntandikidde eyo era tekivaawo nti n'olutalo lwa America ne Israeli ne Iran entalo ziba za mirundi waliwo olutalo lusobola okubeera olwa eggwanga ku ggwanga nebeera ate n'olutalo lusobola okubeera olw'amawanga against eggwanga oba amawanga ku mawanga so luno olutalo luli wakati wa Israeli ne America nga balwanyisa eggwanga lya Iran
temuli wa mukago mulala mu kati Bungereza yaberanga wa mukago na America Ufaransa abanga wa mukago na America kuno bali mu kati balengera birengere olwokuba interest zaawukana interest z'olutalo luno ezisingira ddala ziri wakati America interest za America n'eza Israeli interest za America ziriwa mu lutalo luno America interest zaayo za kunafuya China ebadde egula amafuta kumpi nga mu mwaka egula milioni barrels ezisukka ne mu 11 ku mafuta so kaakati China baagala kugistaffinga olw'okuba nti nebadde dominating akatale k'amafuta so ekyo ne kibeeraawo interest ya America endala yaki nayo okufuna access ku mafuta ga Iran ekyo ne kidda wali so wodde ate ku Israeli interest zaayo wano ziriwa dominance Israeli ayagala abeere nga ye munene mu Middle East kino nno ng'ate tekizze buzika wabula kyavira ddala ali mu 1919 mu kusayininga kye bayita Balfour Declaration Lord Arthur Balfour yali asayininga ne Bungereza ne bashiwalinga tujja kuzayo eggwanga erya Isirayiri mu Syria ne Palestine Kyakihiru yagamba tusomba Abayisirayiri mpola nga tubajja mu mawanga gye bawaŋŋangukira nga tubazza mu kifo ekyo temutawaana kulwana n'Abawalabu mubasombe mubongereyo enamba ewere we banaawera bo bajja kwekyekolera be-expanding so dominance nebanga bagibaliraawo nti we tunaabateekawo bajja kuwamba ebitundu ebyo ebyabuwalabu so kakati dominance yerwanya Isirayiri kulaba nti be baamaanyi be balina okusinga era kyekikubya amawanga ga Irani era ne Turkey musuubira gye bujja bajja gifunako obuzibu Egypt already kakati bakanyedda nti Egypt naye engeri gyeri aminga yeralikiza Isirayiri ng'ate kino sikulimba nti America yeeguza amawanga ag'ebyokulwanyisa nga zi F-35 ezennyonyi ez'omule stealth jets naye weeguza Egypt neeguza ne Isirayiri misayiro ezimu launched ez'omulembe Egypt tezijiwa eziwa Isirayiri Isirayiri esigale ng'eyina advantage ku Egypt so Egypt rate nayo kwejja ng'eyongera ebyokulwanyisa etiisa Isirayiri Turkey naye etiisa Isirayiri Iran yabadde omunene awo kakati gwe baagala okunafuya so ku Isirayiri bo baagala ki dominance ekirala Isirayiri Zionism baasigalamu endowooza eri ey'okubeera nti ly'eggwanga eddonde era balina okukola nga kalicha zaabwe bwe zaali tempo y'Abayisirayiri yeebalume nnyo kyekivuddeko obuzibu obusingawo wonna obubalwanya ebbanga ti Abayisirayiri mesaya waabwe bamanyi nti alina okujja balyoke batuuke mu kiwummulo oba batuuke mu fero gye tuyita enkomerero mu Christianity n'eggulu eryabwe lirina kuba ku nsi nga mesaya waali aterezeza Isirayiri akuŋŋaanye bonna abaawaŋŋanguka abazzeewo Isirayiri n'obwakabaka bwabwe kati ebyokuddawo balina okuzimba tempo wetebawo mesaya tasobola kujja we bagina okuzimba tempo we wali Masjid al-Aqsa Masjid al-Aqsa balina ogikuba evewo gikwateko nga Irani waali nga Take waali so balina okunafuya amawanga g'Abawalabu balyoke bazimbe tempo yaabwe okay twebaziza ka brief history ku background ku nsonga z'amawanga gano da Israeli ne Iran Abu buze bwendaba olutalo luno nga luli mu kyondo ky'Abuwalabu nzira wano ewakani ngamba kakati amakampuni gano agatwala abaana ebuwalabu tegafunye ekyekwaso kubanga mbadde nnondoola engeri abantu bano abakolamu emirimu gy'okutwala abaana ebuwalabu balina ebyekwaso okujuza epapula byonna n'ogoba ku bintu byonna n'omala emyezi ng'esatu nga bakulinza oba oliawo ne bakubira akasimu nti awaayi jangu kakati mugenda kola interview mugenda kakati abadde bakandaaliriza abaana baffe okumala ebbanga ndabanga abafunye ekyekwaso ekirala kino kisaawa abannaffe bannyinaffe naddala abaagala okugenda mu mawanga ag'Abuwalabu nga babadde bamaliriza n'ebintu byonna ebikwata ku kugenda ebweru kyokka ng'eriyo abakyali ku luutinga ne gye buli eno ekisooka kya byonna ffenna tukkiriza nti emirimu mu ggwanga lino si mingi era tekisobola kumalawo buli omu mu kiseera kino yadde nga era tukkirize factories bagezezaako okuzimba factories emirimu gisobola okutuuka enammanve abatera okugenda newoba ogenda ejjinja awo waliwo otuuka neyembaale n'osanga abaana nga banyuse nga basimbye akajegere ka layini batambula we bati abaana ba Isirayiri bagenda kanani
So ebigezeddwako okukolebwa bigezeddwako naye ate tebimala nsonga nti population yaffe yeeyongedde era erinnye kyova olabanga era numbers ez'abagenda ebweru nnyingi ate bw'otunula n'ensasula y'akasente wano akasente wano abantu bwe baba basasulira ddala akasente akatono olumu oyinza n'okugamba akasente ka lujeregerero so oli bw'awulira ekisooka ekisinga okusikiriza abantu baffe kisooka mubamu okulinnya ku bbaati omulundi ogusookedde ddala empewo zimufuuweko ez'omu bbanga ezo adventure then ekyokubiri kibeerawo okukolerako mu ggwanga eppya kati ebintu ebyo byexcitingamu baganda baffe bano abagenda ebweru naye mu kiseera kino n'abaliyo abamu bawulira beetaaga okubanga bakomawo okusinziira ku ebyo ebiriyo so nsuubira of course ebitongole ebitwala abaana time eno nabyo biri constrained waliwo abamu tiketi zaali zafuluma ng'abalala balina okuba nga batambula ate nabo eri gye balina okubatwala tebasobola ennyonyi tezikyagenda obwengula babusazeeko so kati nabo bali mu kaseera tebasobola kunnyonnyola era nnyina omu gwe nali njogerako naye mabegakaawo naŋŋamba nti baafuna ne message ng'ebagamba leeta abaana ku kisaawe naye bagenda okutuukayo nga ennyonyi mu kutwala tebakyazitikka kujjulira ddala ate era basinga kulondamu bantu bagenda kukola bintu by'amakulu gwe kasita okkiriza nti nze kaŋŋende kuba kiringa wogamba nti tusooke tutwalemu abasawo just in case so kati bagamba tutwaleko abasawo tutwale ba accountants kati bakajole balazi egy'emirimu gino egya bulijjo ne gwogenda okwoleza ayinza okumala ennaku 3 nga takyusizza ngoye olw'okusinziira biki ebiriyo naate nga yeetaaga obujjanjabi so basooka ne batwalamu abalina emirimu egyo egy'enjawulo so ne babeera nga bano abalala babagamba mukole ki mulindeeko so ebiseera ebisinga mu biseera eby'entalo okwegendereza kuba kungi ne wemba nga nze ntwala abaana sisobola kukwata abaana b'abantu ne mbatwala mu kifo ekyo kyennyini ekirimu olutalo kubanga kyenyinza okugamba nti naawe ne wooba oyagala nnyo okugenda n'ogamba bannaaye ke kaseera kange akogenda ebweru katuuse gy'olaga ng'ogenda mu lutalo ndowooza naawe olina okulowoozaamu so nze nsuubira sayidi zonna zaali badde n'obugumiikiriza tukiweemu akaseera tulabe ki ekigenda okubeerawo kubanga kiyinza okutwalamu ebbanga kuba okusinza awulira pulezidenti wa America we yagambye omanyi olutalo luno ndowooza baali bamanyi mu wiiki ng'emu bagenda kuba balumaze naye yatandise bo bennyini batandise tuyinza okumala omwezi oba kiyinza okutwalamukko ebbanga eddene okusinziira we twali tubaze so ndowooza we baabibalasi we baabifuna naye nga ekisinga obukulu nze nsuubira abaagala okugenda mwali badde mutegeera eki kye mwagala okugendamu ndowooza abaganda baffe bano 43 abakomyewo basobola okubuulirako ku mbeera kuba banyumya biki bye bayiseemu ndowooza awo tugenda kutuukawo biki bye bayiseemu nga bakomawo so mu kiseera kino nze ndowooza buli omu abatambula abadde balina engendo mu mawanga ago bagumiikirizeemu tusome embeera tulabe butya tutambula naye nga tutambule nga tuli safe kasozi bwewulira emboozi z'abaana ano zebanyumya buli gwe badde boogerako naye nga flight ebadde nungi enteekateeka ebadde nungi bano bayizi these are students naye tulina bannaffe abali eyo nga bwe babadde nga waliwo abakosebwa engeri gye batulugunyizibwa nga olaba gavumenti ya wano terina nnyo kyekolawo ate ng'olaba bitongole birala bya bwannakyewa byebigezaako waliwo ekitongole bakiyita kyeyo initiative kibadde kikola ndowooza abo akimanyi kikola kulaba nga kikomyawo oluusi mirambo okuyambako abaana ababakomezeddwa wano nga beetaaga rehabilitation n'ebirala biringa ebyo ku mulundi guno tusuubire nti gavumenti enaakola ekisukka ku bayizi
kuba bano basose ku bayizi naye eriyo abakolereyo emirimu nga bakwamiddeeyo abamu bambi tetumanyi na bibakwatako tusuubire nti gavumenti ayinza okubaawo kyekola ekyenjawulo era kutuuka tuwate extent no senga abadde yakola kyanjawulo nnyo yalibadde ekoze ekinene nnyo tusooke tugyebaze kino senga abadde yakola kyansimayo oba tujja kugyeba era tujja kugyebasa webanga obulamu bwonna obutaasibwa tubwebalisa naye senga abadde yakola kinene mu Middle East waliwo Irani yokka teri mawanga malala abe Syria waliwo be bajjeeyo ate nga gye bali abe Jordan waliwo be bajjeeyo ate nga gye bali olowooza lwaki be Irani omanye ensonga eryawo Irani yerimu ku ggwanga erisinga naddala okusomesa chemistry wano mu nsi yes kati abaana bano boolaba be baana ba status eya waggulu be bajjeeyo anamu abasatu bano yes golo tulina abaana Sudaani Sudaani yemu ku abaana abasinga bano abagundi bano Sudaani eya Bashiri balungi mu byekisawo abaana basomerangayo nnyo wawulira bameka be bajjayo wano waliwo just nsonga nti eno tusomesezaayo abaana abasoma sciences ez'ekikugu ennyo Irani nnungi nnyawo so kaakati abaana abasomayo buli mwana asuubira aba abadde asasula fees asasulanga mu miliyoni 12 fees yes so kitegeeza ba status ya wagguluko bebataasiza Jordan bameka abaliyo bameka abali Syria bameka abaliyo teri be bajjeeyo so government tuve ku kintu ekya selective however much sijja kugaana nti abantu bano tubeetaaga tubataddemu ssente balina okuzibwa naye ne betuteetaaga abaana balina contribution abaana abali ebuwalabu abali Kuwait balina ba dependent wano e Uganda era ne multiplier effect eva mu baana abo nnene buli lwaweereza akasente bwe kati ku kyalo olaba bakubye plastic ennyumba abazimbi bazimba nabo balina contribution so wekibanga policy tugikole nga ejja kuyamba bonna si kuselectinga kaakati bajjeeyo abo nkaaga namu bagenda kwogerera abo lowooza ensi yonna bagijjeeyo naye mbu babadde ataano mu abala ne basa omunana ne baga Afrika tusigale nalabye minisita Balamu ng'agamba nti president bano be yakoze ki approvinze bano anamu lwaki president yalina okwaprovinga internal affairs ministry ekola ki embassy zaffe zikola ki mu mawanga ago president yalina okwaprovinga buli kimu ne bana baba bajje kwongera president yanaaprovinga wano webagoba abaana baffe South Sudan abajjira ku border president yaaprovinga buli omu yaddukanga lulwe so wetuba tuna protecting abanna Uganda n'okubasindika mu mawanga eyo batusakire tuteekewo policy ebalwanirira bonna oludde ng'owulira mawulire abaana abali Cambodia abakukusa era mbadde njagala kutuuka wawo yes bano bazze mangu naye ab'e Cambodia tebiyinza okuba kati nga biri byatuse ku stand still kuba nabo babadde badda era eb'e Cambodia bijja kuba bizibu lwaki abagenda ye mwana yava ekyerima ekyannamukaaka n'agenda ewa n'agenda Kabenyamigo naye kaakati bano abali e Irani be bagenderayo nti ono tumusindise genda osome kino state eyinamu omukono mulimu gundi omunene mulimu gundi abo kibangwira so wetubanga twaga promoting abaana bage kuba ekyo genda wabweru kirungi nnyo lwaki Irani ekigifudde ey'amaanyi ki baana bayo abagendanga mu university US ne basoma kyekireeta kye tuyita technological transfer oli ava eri ne technology gwayize n'amuzza wano so tubasindike bagende si kibi naye tugezeeko okula nti tuprotectinga abantu abo nga tetuselectinzeemu abali e Kuwait abali ewa wetulaba nti bali disadvantaged baagala okudda gavumenti eteekemu amaanyi si kufa kuba Irani bokka naye nti bano obwongo sebo twali tugenda bufiira ate obwe Syria bagambye obweyo bwe bukyusa ensi bwokka John Okello yava Uganda teyaleetera Zanzibar revolution ng'ate yali mukubi wa bulooka omanyi otyo oba ab'e Syria be banaakyusa Uganda omwana ayinza okuva eri ng'abadde mu laboratory z'abaterrorist najja tukanikira wano ennyonyi zaffe oba ebyokulwanyisa so bonna tubajjeyo kuba twetaaga abaana bano n'amagezi gaabwe abali mu buzibu then ekira tuleme ate kwekizagiratinga nnyo mbeera kutiisa nnyo ba olutalo luno terulina bolukoseza bali ku byabo terunaba kutuuka ku ntalo abantu we baluzingira tempa
oba kye tuyita total war. Total war nti ojja kukuba oba mwana oba mukazi bakube no babadde bagezaako kukozesa precision strike tigezaako kuba base yokka so twebaza enjuyi zonna ezibadde zirwana bagezaako kendeeza kye bayita collateral damages bakajali tebato abannayuganda obadde obalaba nga bakuba base y'ekkata ali dafula bakuba ki nga bali ku rooftop bakwata so tubaleke tuleme kubatiisa nnyo tembeera tenatuuka nnyo kigenze wala otherwise wenaba singa yabadde yatiise tuba tulina okujja aba Saudi Arabia Oman aba Jordan aba Syria bakata naye it's not a total war luno lutalo just lwa kugezaako kueliminatinga capability ya muki mulabe munno terunatuukaawo so abaana bamu basobola osigalayo bakyali safe terunatuuka ate luyinza obutatuukawo kubanga manga tegasobola kuriskinga escalation kutuukaawo nnyo. Abu kino okigeraageranya otya kuba tubadde n'enteekateeka ekkomi aba Cambodia basukka mu 440 be bakomezaawo kakati bano bo babangwidde ne bakomawo Kasozi agamba nti embeera tetiisa nti kyokka bo babangwidde ne bakomawo enteekateeka y'abali abalala e Cambodia teyinza kufuna omukoosi ne tuconcentratinga ku kino nga tuwozesa eggwanga nti tusooka abe Irani kati nnyo nze wenjawukanirako ne muganda wange Kasozi situganye muyinza okubaamu abaana b'abanene oba kiyinza okubeera selective naye bw'otunuulira oba wagoberera olutalo lwa Palestine ne Israel nga waliwo chance ejjayo abantu nga olutalo luno terunnaba kweyongera kuwanvuwa obajjayo nga era ekirala kyengenda okwawukanamu naye bw'otunuulira enkuba Isirayiri yo gyekuba ku lunaku olw'omukaaga Isirayiri bwe yali ekuba yasookera ku maka ga supreme leader Khamenei eyatola yes ate we yagamala n'ekuba n'essomero wali abaana abawala bano abaana ba university kitegeeza nabo bali mu ssomero so tebalina njawulo nnyo nabali abaana abato be bakola olaba akubaliri eri abato so okubanguyira okubajjayo n'okusinziira mu dynamics z'olutalo omanye olutalo we lubanga lwabikompola bali yaafu bakulaba nga ekikompola kiyingidde eggwanga wonna we kigudde of course babeera ne targets naye wonna we kigudde ye abasika walinze okusinziira olaba abasajja balina zi defensive mechanism ezikwata ebikompola so bw'abanga akiyisizaawo wekigudde newekibanga kikubye hotel ye yennyini gye yateekamu ssente ebyo tebimukwatako ekikulu kulaga impact buli omu agezaako kulaga maanyi nti ensi nnagirese ngikubye kuba bw'otunuulira ekyali e Palestine kyekiri kakati bw'otunuulira ebizimbe ebigenze byonoonekebwa bali mu kwonoona amalwaliro oyinza okwesanga muno mubana abaana mubaddemu abatandise dda internship era bali mu malwaliro so ebizimbe ebyenjawulo ebigenda bikubwa naddala nnyo ku saidi ya Israel bw'otunula US ne Israel bo bwe baba bakuba era ne bwe bakubuulira n'omuwendo gw'abantu abazze bayingidde mu 1,000 baagala baleesenga ensi bagikakasiza nti twasesebudde so oba olina chance ejjayo abantu bo nga bakyalina we bayita kuba sitole y'abaana abo bagamba nti babadde nga mu baasi ng'ebikompola biyitanga nga wogamba nti ntunudde Wandegeya obiraba bikuyitako bigenda naye ogenda okugira oti ng'ewandegeya bakubye nga mukyusaamu ng'ogamba omanyi tukkirire ewa Kisekka olwo nno ogenda Bombo Road tusooke twetoolole tugende Kasubi ate tukomewo abaana babinyuma bano balimba kubanga oluusi nange mpalirizibwa okudda kusaidia Kasozi nti mu bantu bonna abali targeted era bano abaana aba university bannayuganda mwe basomera kwegamba is it one of the key targets nti bana bakukuba zizimu ku nfu ezitayinza kutalizibwa oba gwe kyogate twetaaga kulinda mbeera kutuukaawo tolina kulinda mbeera kutuukaawo kubanga omusajja tagenda kubuulira nti enkya ngenda kukuba wano oba wano ye asindika busindisi bizuka
kuba singa baali bababulira tugenda kuba essomero nti abo ino okujukira olutalo luno balina enfoze batagetinga beses ez'enjawulo era obutunula luna okuva gye lwatandika bakuba enkambi ne beesi kati Iran bwe beekuba ekuba beesi za Amerika mawanga agakyondo kya Buwalabu kakati sirowooza nti abaana bano ate Israel ne US we ziba zikuba ki mpozi akatono kyenjaga okwongezaako asigambye nti n'okugyayo abaana kibi nze ngambye nti sere wobo gyeyo ab'Iran wabeerayo n'ab'Syria bagyeyo sigambye nti n'otwe tulina kubajja naye kyenjaga okwongezaako nti bwe batugamba ffe mu ntalo nti truth is the first casualty so abantu bangi ababeera mu ntalo bete Museveni bagamba nga yafuuka kapa kati afuuke so abantu ababeera mu ntalo abo bajja ne beexaggerating ebintu ebikompola bino si bokka abali e Jordan bonna babirabanga bibayitako tebigenda kubabo Isirayiri tetuganyi nabo sibe batemu nnyo tetulina babrandinga nga abatemu nnyo yadde tulabyeko Palestine naye mu lutalo luno Palestine tempa zaali zirinnye naye wano tezinnaba kulinnya kyengamba nti bakyakuba beesi z'amagye n'ebifo ebirala ennyo tebannaba kutagetinga bantu kigenze wala however much mubeeramu collateral damages ne Iran tempa tezinnalinnya nnyo kulaba nti bakuba wooteri bakuba buli kimu terunatuuka waawo saaga tulo exaggerating okusuka kati nze kankugamba kino mu ssomero ly'abaana kubanga ebikompolo ebyasooka okukubwa ku lw'omukaaga nze nkugambye baasooka maka kati omanyi we tugamba eyatola abantu ayinza obutakitegeera kati kankikuddize wano Ssaabasajja Kabaka kati kangeze olutalo lw'Abaganda abasajja ekikompola kye basooka okukuba ne bakikuba mu lubiri ebbanda ewa Ssaabasajja Kabaka nga mulimu bakatikkiro mulimu n'abakungu b'emmengo akulira abambowa sina bali olulangira abamu baliyo bakozi baayo nga mulimu n'essanga lya Mbogo mwe muli ne lubiri Nabagereka primary school lwali walala terwali mu gundi mwennyini kakati kitwale nti abasajja mu kusooka okulumba basse Kabaka ne batta bakatikkiro ne batta naani ne bakwata ekikompolo ekirala ne bakikuba obakaŋŋambe ku Mmengo SS abaana abato primary bategetinga ebifo ebina akakwate ku Kabaka ebyeggwanga ebyomu Buganda ebyo kati ndi kiziza wano wansi ewaffe mu Buganda kakati n'otandika okuba amalwaliro n'okuba Mulago n'okwata UBC n'ogikuba of course ne military camps nazo kati bazitajetinga lwansonga nti woba okuba omulabe olina kusooka woba okuba omulabe wo olina kusooka mukuba nga omunafuya nga tasobola nakuddiza kakati ekyo Israel ne America kye bali mu kukola naye abaana bano tusobola kugamba nti kabalinde balabe oba embeera yeeyongera okuba obubi tulabe oba tubajjayo oba nedda oba olwana n'omuntu ng'omumanyi muyoozi wa kigo tomukkiriza kutama kubanga buli wakutama agenda kujja kuyoola omulundi gumu bw'akusiba enkaluwa so buli watandika okukutama nga ludde emabega kakati Israel ennwana yaayo twagira mu Palestine tosobola kugamba nti katulinde tugambe nti omusajja wanaabakakkanyeemu then nga tutambula oba katulinde tulabe bw'atatukuba already ali mu kukuba just akyalemereddwa kukubanga bw'ayagala kukuba so okugyayo abaana bano kyabadde kirungi ndowooza ekikyabaganya ogamba nti bajjeyo ne bali abalala olutalo mu zino ensi endala terunnaba kubeera nti balumba nsi wabula Iran egezaako nayo kubanga ekuba beesi za Amerika eziri mu nsi eyo okujjako erina newe yakubye ku hotels naye nga bo bagamba nti nabo baakola okunoonyereza kwabwe abasajja bano abamu badduka dda mu zibbeesi ezo waliwo ne ofiisi za Mossad ezabadde was it UAE eza Mossad ekya Israel
nazo bazirumbye. I think zadde either mu UAE oba mu Jordan nerabiddemu awo katini naye nazo bazirumbye kugamba nabo bakola okunoonyereza okwabwe so bo bagezaako tebanaba kutajetinga nga ogamba nti oba ssomero oba katale bagezaako kutajetinga ebyo ebifo bo bye bagamba nti Amerika ne Israel mu badde batadde amaanyi gaabwe naye ekyenjawulo ekiriwo nti tulaba nnyo ekiri Iran than okulaba ekiri Israeli. Israeli yo egezezaako okubanga etaddewo kyambuleera tosobola kumanya biki bituufu biriyo ate ne TV ezimu ezirina olukusa okutuukayo ndowooza nazo tebazikkiriza kubanga balaga buli kimu ekiriyo. Yes, by the way ku nsonga eyo Kasozi Gatumba mu dakiika 2 Israeli enkola yayo y'ebyamawulire bakugira amawulire gayo kuvaayo n'ebintu ebirambulukufu kukigenda mu maaso. Tolowooza kino kikosa butereevu okumanya ne information okubeera nga tugifuna extent ya damage Israeli oba oli awo gyetuuseeko eyinza okuba nga exposinga obunafu bwabwe n'ebirala ebiringa ebyo. No, siteeka nti nno eggwanga we bankuba nina okubalaga mwenna mumanyi we bankubye eyo mu ntalo si bwe kikola. Entalo zonna propaganda akola tulina okulaga okubustinga moralo n'abatuwagira tubalage nti tetukubwa. So Israeli yakikoze wotulina kata abaana abamu bagamba nti ne ba civilian babatadde ku kye bayita Uniform Code of Military Justice. Uniform Code of Military Justice lyeteeka erifuga abasirikale bwe beeyisa Code of Conduct kakati bagitadde ne ku civilian okwata ka video kaweerezo we bakwata musango. So amawanga gonna mu ntalo bali restrictinga information okutambula lwaki kisobola okutta moral kisobola okuleetera abantu n'omulabo okumanya obusobozi bwange busobodde okukuba nyongerere ddala awo. So kati amawanga gonna ga restrictinga information wabula kiri eri bannamawulire ba hunter journalists then ba war journalists n'abalala then n'abantu neggwanga gw'olina oteekayo abantu ku ground bakubulira damage weeri Iran yina abantu baye Isirairi ne bamanya nti tukoze bwetuti ne bamanya nti twongeremu accuracy ya missiles zaffe. So kino tetujja kiteeka ku mawanga nti gayina okuleka buli omu amanye ebifa mu ntalo. Entalo si we zibeera ate n'obulimba buba bungi mu ntalo. So tosobola kukkiriza media bweti ebeera exposed. Eyo strategy buli mawanga gagikozesa agali mu ntalo. Well, kyali ku Spark TV tunulidde ebikulu mu wiiki bye tutandise okubeera nga tutambulizaako naye wiiki we twawuli wano ku Lwokutaano lwedde tugenda okugivaamu bwe tuti ng'eriyo bannayuganda bannaffe abavubuka n'abalala abasumuse mu ssali abavubuka nga basinkanye omukulembeze eggwanga ku faamu ye ey'ekisozi okusobola okubeera nga bamutegeeza ensonga zaabwe mu bo omwali ba content creators n'abalala. Kino kisaawa Gen Z gye tuba tulowooza nti nno oba oli awo abo badde otunuulira ebiseera bye tubaddemu eby'ebyobufuzi bino ebyakasambalyanda ng'olaba emikutu gino bagyeyambisa nnyo okukola pokopoko ne propaganda n'okuvuma abantu ab'enjawulo mu nsonga z'okweyambisa emikutu gino nga gitandise n'okubeera abamu nga bagyenyiwa n'okutuuka ogamba nti oba nejjaffe tugisaleko wano ng'amawanga agamu naye basinkanye omukulembeze eggwanga ku cause gy'olowooza nti oba oli awo yeetaagisa abavubuka nabo abalabemu n'abantu abakola emirimu egyo abakozese ng'ali tulaba nti wetugendedde mu kalulu babadde nnyo ku ludda luli olwa abavuganya gavumenti. Ki kyojja mu nsisinkano eno Abu? Okujjako ekisooka kyenjala okugamba Meet and Jazz with Jajja kyenjala okugamba alaba Spark TV tugenda okuyingira akalulu kano. Mu kalulu kali akaasooka Bobi Wine we yajja aka 2021 NRM yali mu nkola ey'abazeeyi era yo ng'agenda kulinda bajje ku TV boogere ebintu baddeyo badde ku radio boogere ebintu baddeyo abaana okuva by then yali kamukyawo bo bajja na strategy ndala nnyo kubanga waaliwo gap nga okukyaza bannabyabufuzi abamu naddala ku media houses ezimu okuva mu NUP nga kifuuse kizibumu era nga ne warnings olumu zijja kakati bo ne bagamba nti kale otuggalidde sayidi eyo ffe katulumba emikutu era mu kulumba emikutu
social media wano mu Uganda ndowooza mu kiseera ekyo ya boostinga nnyo. Facebook nga bali very active, YouTube nga live, TikTok kugamba bastura ku Twitter. By then social media ne kyaka nnyo okusinga mainstream ekuba kyekisoboka ekyo kizibu naye era olabanga waaliwo okutya. In fact waliwo ne shift y'amaanyi mbadde saagala kutuukayo eyo kuba ogwo mulamu ate mulala nnyo gwetaaga lunaku lulamba. Naye tugenda okutuuka mu kalulu kano nga NRM essomo lye yafuna mu kalulu kali kubanga buli ekyakolebwanga president wa NUP abadde wano bamukoze kino na kino na kino ekyangwa mango sasa kukutu kibeera nga bwe kibeerawo kuba waliwo abaana bakubanga live ndowooza tujjukirawo waliwo ba map media ne wabeerawo bangi bana ba Ghetto TV nga babeera live throughout. Kakati mu kutambula okwo nga babeera live nga buli ekibaawo era nga naddala nnyo abo abantu abeera ebweru nga ku mikutu tebavaako era nga comments oziraba zibeera zijja. Tugenda okuyingira akalulu kano nga NRM naye etandise okurecruitinga. Yes. In fact yarecruitingako n'okujja eri mu baali mu NUP era abamu mbalaba bali eno. Kati obukugu bwe bakozesanga eri babaleetera. Era mu kalulu kano kennyini akawedde NRM ebadde eyina we yateeka beesi yaayo wano Kololo ng'era abasajja ffenna betumanyi nga batuula awo omulimu gwabwe keera kulaga birungi NRM byekoze. Abamu balina ne ku TV era endala ze bakolerako ze bakoleramu ng'abalala tubamanyi babeera ku social media abalala balina emikutu gyabwe egy'enjawulo ng'omulimu omukulu kukeera awo NRM ekoze kino na kino. So ate nga jjukira bo balina ssente so ate bandi abaana abaali eri nga mu mbeera gye balimu olumu bambi ebeera yakweyiya abantu bana era nga obawulira ku mikutu mutuweeyo tugule data essimu egenze ekaddiwa nga basonda. Yes nga babasondera. So mu mbeera bwetyo NRM nayo neetegeera ekintu kye bayita social media ate neekiteekamu nnyo ssente. Butugenda kutandikirawo otulage NRM yategedde ekya social media era ssente ze yataddemu ddala zigenda kugiyamba kyenkana ki. Tuwumulamu katono tukomawo. Yes, Park Makya tuli mu ebikulu mu wiki twagala kutunulira ensonga ya Jazz with Jajja eyabaddeyo ku nkomerero ya wiki gye tugenda okubeera nga gye twakuba mabega wabula ate nga gubadde mulamwa gw'amaanyi nnyo wiki eno okutuuka we tuli waawano. Abu Mwami Museveni oba General Museveni abantu bano babadde threat gyali to an extent yeetaaga obbasensera nabo abasike badde gyali era bwe banaayingira gyali banaasigala bali relevant nga bwe babadde eri ba followers baabwe. Of course ekintu kyonna ekirabibwa abantu abangi because kye bayita propaganda abantu bakizimba. Kati bw'ozimba propaganda kitegeeza nti abantu bagenda kugenda n'ekyo abasinga kye boogerako. Buli mukutu gw'obikkula oli waabeera ng'alaga Kampala bwafaanana kati era omanya nti ekibuga Kampala kyakyuseemu era bw'oba ojja Kampala omanya nti tebakyakanyuga buveera tebakyakola ki. Ate era oli bwaddamu n'azimba ekiboozi n'alaga ebirungi abatembeeyi bye badde bakola ku kkubo batwanguyiza kino bakola kiri eri emboozi oli asobola ogizimba abantu ne bagenda n'eyo. So social media ono asobola okuzimba propaganda asobola okutambulirwako abantu bonna ne bamukkiririzaamu. Propaganda wa bano ba content creators amwetaaga kubanga okusinziira kalukano bwe kabadde kalaze nti omusajja yeeyongedde maanyi oba oli awo naye nga content wa bano yabadde amubulako okusobola okusigala nga w'amaanyi. Zinga ndabanga Mwami Museveni
abadde nga ne baba with or without these guys or these content creators ekintu kyabadde aso kikuba n'atutwala nga bwayagala emyaka n'emirala oli asobola okukuba oluye ono najja n'akusiisiriza ettama omulala n'akuwa eccupa y'amazzi n'okaabamu ne bakusangula amaziga ono n'akuwa eccupa y'amazzi n'onywako n'okkakkana kati bano kye baliko balimu abamu akuwa akatambaala omulala n'akuwa eccupa y'amazzi bagezaako ku painting a picture nti everything is fine abantu bano ba content creators yes kubanga ebintu ebisinga ku ground nabo babiraba ate era abamu bakyuse n'endowooza nti omusajja nno si mubi nga bwe bagamba wulwa bakyuse kubanga we babanga bulijjo bakwata abantu naawe kennyini nga wali olabyeko nono ngamba tulina abantu be bamanyi mu kibuga ffenna tulabye buvidiyo omusajja ne bamukwata ne bamuyuza empale we bamukuba ebigala by'emmundu tayimu eno bano abaana be watutteyo eno kizibu nnyo batono nnyo ku percentage yaabwe kuliko bana ogamba kale kambale ku baana 10 abagenze eyo bana ku buli baana 10 bana be bayinza okuvaayo n'ayogera ku ki ekibaddewo ku human rights abuse kubinyigiriza be bayinza okuva ne boogera ku lw'abanyigirizibwa yes ate era naye waaba abyogerako tabigenda into details akoonako kikoone n'akomaawo so kitegeeza nti okumiitinga president kikyusizza nnyo endowooza yaabwe era ne boogenda kati ku mikutu gyabwe olaba enjogera gye boogeramu ate kati president Museveni musajja mugezi nnyo kati bano obudde bwe babadde balina okumala nga bali mu kunnyonnyola simala kunyumya bivudde mu kalulu bonna baabateekaawo mu kifaananyi bannaayo waliyo okusisinkana pulezidenti buli omu ayagala kuba ku lisiti kitegeeza nti mu kiseera ekyo woobadde okuba gw'obadde togenda ku lisiti kati bonna ne bakkakkana ekyo kimu kyakubiri era owulira tayimu eno emboozi yakyusa dda bawaana bonna bali mu kkaayana ku kya ssente tewakyali alowooza direction eggwanga gye liragamu kaayana ssente we balagayo ekirungi NRM kyekoze kubanga bonna woyogera ebiri contradictory gwe oyinza obutatuuka ku mmeeza ntukuvu kwe baliira Kasozi ono statement gyayogera yokayoka nti musajja Mwami Museveni musajja mugezi eyo kayoka emala bumaze okukakasa nti ne bwaba tayina bano amagezi ge gasobola omuyamba okusigala nga he said is high n'okubanga is prominent n'okubanga dominating mu buli sector abantu bano abeetaaga okubanga atuukiriza ebyetaaga okubanga tebinatuukirizibwa tebakikulimba mbu tabeetaaga abeetaaga wali olabyeko sitaani ng'ajjokokemu omuntu bw'aba thrivinze emyaka 40 ng'abantu bano yali yabalagajjalira era nga yabaleka nga tabeetaaga ate ng'asobodde okujja nga awangula asobodde okujja nga atuukiza ebiruubirwa bye n'ebigendererwa bye why now regimu buli lwejja ng'ekaddiwa efuna external forces ezijataakinga ne internal omuntu ojja okaddiwa organize zitandika okufa abalabe beeyongera regimu abalabe bayo beeyongera tayinza kutunula butunuulizi social media nga baactivist bannamawulire bayina impact mu bantu kubanga jjukira twasooka ne tubeera ne mass media nti amawulire gasobola otuuka ku bantu nga tuyise mu radio oba empapula z'amawulire era ya mass media nayo neefunako ate computer social media contingency nti akantu kavaano nekasharing ewagundi eyo threat Mayumba olabyeko regimu ezigudde olwa social media okubeera dda ku Beni Ali Tunisia noja Libya noja buli wamu nga just omwana addabuzi wali n'aleeta information n'ereetera abantu okukyamuka ne balumba street walaba wano Mr. Update ebyamugwako ne byaliwo nga bakutte Kyagulanyi eruwuuka mu ddakiika budde Kyagulanyi bamukutte omanye ekyaddirirawo muliro ku muliro so kakati president nga ye omusajja yasoma political science n'asoma crowd management crowd manipulation n'asoma propaganda tomusuubira nti ajja kutuna social media agireke egende etyo ku rolo ya social media omwana adda wano n'ateekayo ekirimbo n'akirungi yensi n'ekikkiriza ku social media
misinformation yemu Uganda. Yes. Kati wankubuliza mwami Kasozi misinformation ibadde ina campaign ibaddewo nga UCC yekikulemberamu. Nze nandowooza nti ensinkano y'abaana abantu nga basinkanye jjajja ne mwami Nnyombi Tembo yandibadde wali nga baba assurance nti yes mugenda kukola ebintu byemukola naye ku mulundi guno mugenda kuba sensa mugenda kubeera nga mulina engeri gye mulungamizibwamu ate oba oli awo tuza n'okubako bwe tubayambako okusinga okusuka ku buwumbi obutano bwe bagenda obbawa. Kati Mayumba olinga atali mu nsi wali olabyeko agenda okwanda n'agenda ne mukazi we gwe yakuba n'amumenya omukono ogenza kukwana munalulungi nojja ne mukazi we gwe wamenya omukono nti okumanya nze musajja omulungi ono namumenya omukono ali omulabyeyo ani afuga UCC omusuubira otya ani alonda senkulu wa UCC sokoleke mbale ekyo njagala okukuwa idiemu yajene osuubira otya President Museveni ayagala okupaswedinga bano mu mirembe baagale NRM ajene Nnyombi Tembo abajja kola lisensi so he is persuading them kitegeeza nti kasita okwata Nnyombi Tembo n'omutuuzaawo bonna emboozi egenda kutandika n'emitima gijja bakuba oyo gwolaba atukola bw'ati ne bw'ati bajja kutandika ebyo kakati n'emitima gijja bakuba nze ka YouTube kange nze kagundi kange wano kyabadde ku passwordinga muwala tojjayo bubiibwo bwonna President yaddayo buli kimu nga kye boogerako kakati kyekyo content creation kyeki folufiga Museveni tamanyi nti afuma akimanyi yamwogeddeko so bino byabadde byakupaswedinga tayinza kubeera na Nnyombi Tembo wali yadaino so President Museveni kino kye yakoze bakiyita silencing the opposition is sanda abantu badde bampakanya nnyo basayire nga tolwanye fesandizo atugamba nti nno olumu olutalo lwosobola okulwana n'obulimba teweetaaga kuteeka mu maanyi teyeetaaga kuba abantu bayite buyisi bajje munyumye kati content creation content kigwe mu creatinga singa mukoze muti kakati bilioni 5 teweetaaga kubakaka teweetaaga kugala YouTube yamu teweetaaga kugala TikTok era bwakugambye abavuddeyo kakati olulimi lwakyuse mugambe nti kakati bakute gundi afe yayogere ebyo it's a conflict of interest ekyo sijja kukyogerako bonna olulimi lwakyuse abapaswedinze so fe batugamba whoever accepts a gift must accept his rights to go yes kakati ke baba wadde billion bonna balwana kujjayo billion kere ncho bagambe ntino kyagulanyi tidala bamukwata teri akyayogera kere ncho bagambe President Museveni ntidala enguzi ajja kuvayo bagidefending so yeche yakoze kuralinga abantu bana abaze kusaidi nga talwanye nabo wabula nga passwordinze which is okay kubanga mu ntalo buli omu abala strategies abo abadde akunyonyola gye byava ti abaana bagenda ku social media President Museveni n'amanya nti gye banzitira nti fe mu magye bakugamba nti military leaders should always change their tactics to meet with those of the enemies abo opposition weta social media nga ne Museveni agiyingiramu bwe muleeta okuyimba nga naye aleeta abayimbi so politics bwatyo kati kyeyakozeseza okulaba nti asilensinga bali naye nga tuzeeyo kuki nti kino kiba ne disadvantage eri eggwanga lwaki okuyimba kwafa tetukyasobola kufuna muyimbi wa ggwanga lyonna tino eggwanga lyonna limu Bobi Wine oluvaayo abenyalemu ne bafuma Bebe Cool oluvaayo aba opposition so music twamutta olwaki tino twamufulanya ali political however much nti enyimbo okuva eddala neddala zagenderanga muki side ez'enjawulo naye bwe tuba tunakompitinga n'abe Nigeria abewa nga Nigeria yonna ejja kusobola okuyiwa support yayo eri omuyimbi ffe tetukyasobola kale tuze ne ku social media nti abantu bano ke bafuuse political tetugenda kudda kwa kiyitibwa real journalism agenda kufa ogenda kulaba reporting eri biased ojja kulaba analysis eziri biased ojja kulaba buli kimu ekiri biased lwaki ti politics yayingiramu real journalism ajja kufa so eyemu ku disadvantage eri wano mu transition gye tuleka nga tugendamu real journalism tumwetaaga kinakosa gundi transition okubanga ejja real journalism kubanga bayinza okuba bo nga kino kibabala kati transition gye twolekera ku bano mulimu abantu batono nnyo abasobola okwetengerera n'alowooza bakyasobola mwe bali nga bamaze okufuna Kasuku yaddeyo omu ku baatuyimirira ku katuuti n'asaba ssente awo Kasuku si musiru Kasuku musajja ategeera by the way ate yasoma amawulire kituufu so byakola abimanyi
ekyo kyenja okugamba era kasuku tekijja kugaana musanga ayinza okuleeta ensonga n'agyogerako n'ayita mu ngeri y'olusaagosaago naye era ng'akola ki agyogeddeko oyo ye mumanyi mulimu n'abalala ne mulimu oli gw'olaba ye nga we kituuka kufuna ssente njala ajjayo infact era nga wogambye enjala ajjayo enjala like tayagala kumanya kintu kirala kyonna nebyo journalism kati we yeetagisa waawano nti olina okubeera n'abantu nga bakola research bameka kuba n'abagenda okukola research sibalaba okubanga newotuna mu content waabwe senga president Museveni yatukoze kakatemba n'agamba muzze kinana bateeke wali projector buli omu tuteekeko content walirabye abafufuka ebyo mu maaso ga president okubanga wembadde nzija bantu bano bonna abagenze kuba batandise n'okwewandisa by the way wolonza abankubira amasimu bansaba enamba ya kasuku n'okubeera baawezi era kakati ogenda kulaba oli nga oli alya chapati ekikomando n'akaveera wanuna ateekeyo content naye yewandise so ekintu twakikutte bubi tusooke twebuuze content creator twetaaga content bikaaki agenda ogendamu sente za gavumenti tojja kuleeta content wo kubanga otuula n'oyawula amagulu senga n'oyawula then kakati naye tukuteekemu biliyoni kubanga olina abakulaba naye tekitegeeza nti ye content ali wase eggwanga okubanga liproducinga nga bakoleya bazanya mu history waabwe yonna wakoleya movies mumuli wano muzanya bintu bya kisiru biswaza gwanga content gwe mukola wakuwemula so twali badde tusooka kumanya content kyasaanidde okubanga ateekebwamu ssente oyina license naye kakati kwabo bonna babuuze buli omu kakati yaguddewo kakyano kaliko ba subscribers nga 6 naye yefudde content creator bewandiisa bagabane ku so ekitegeeza tunagenda omaiza ng'era ekigendera kyawo tekiriwo wabula bagenze bugenzi kugabana ku busente kugujubanira busente ate ne yabakuŋŋaanyiza yekirubirirwa ye yayagadde kubasika abeefunze n'afuna nabano nabo ne beetwala okubeefunza aba abadibiza mulimu bagenda okudibya bajja kudiba kuba kakati omuntu abadde amanyi nti nno content creator nalisuubidde kanteekeyo ndabe waliwo environmentalist acreatinga content wakwogera ku environment tugipreservinze tutya ogenda okutuuka eri ng'olaba mwana agenda abawusinga mu mapale content creator essuubi ligenda tuggwamu nga buli lwoyogera ku content creator tumanya bya kisiru so tusooke tupromoting sekita eno abantu bagirabe nti nno sekita erimu sensi then eryoka eteekebwemu sente otherwise zino ze tutaddemu tubawaddeko buwikulyako bagende bakozinga inflation buli omu gyali Spark TV kokyali twagala kubanga tunzika n'ensonga ya obukubiza bukikolebwanga olukulu palamenti egenda okubeera omulundi gwe 12 oluwukano lulabika okuba nga lwongeddwamu ebbugumu oluvannyuma lw'okubanga abantu abadde 6 ababiri waliwo eyabawanzeeko eddusu n'aweereza amannya gaabwe kokasi esobole okukubaganya ebirowoozo basobole okuba nga nabo basemba naye nadde tusoma article nga n'abaana 5 bawera siva mu lwukaano kagwake gutya keetonyeeta siva mu lwukaano kino kyoleka ki eri olwukaano luno oluzze lubeera nga luli ring first nti ekireeta kyalaze nti ssentebe w'ekibiina agamba bwe baatulanga kokasi resolution gye baayisa kwenda osinga bana ababiri Anita Mongo ne Thomas Tayibwa kati bwe twogerera nga kisigalidde kabondo ka NRM kwakakasa bano nsuubira ebintu bya speaker abavuganya abakyawaza of course bo abamu bawaga naye nga bw'otunuulira ebbaluwa yo president gye yawandiise wotunuulira n'opimapimamu bwe twali wano wiiki ewedde nabagamba nti president Museveni kasita anaakwata ekkubo n'awagira Anita Amongo kijja kuba kiwedde naye ate bw'ataamuwagire agenda kusanga akaseera akazibu nidabusebo bwotosiwagamba wegamba wano nti ono Anita Amongo okusinziira ku mbeera gye tulimu nga ya transition tekyekyewalika wayinza okubaawo embeera yonna nga newaba bamusimba emabega n'olwokuba abali mu transition era balina kye baagala bayinza okwefuula abali emabega ne biggwera nga bamusawuseeri nakugamba nti pulezidenti bw'aba tamuwagidde ajja kusanga akaseera akazibu era pulezidenti Museveni bw'anaaba tamuwanzeeko ddusu agenda kusanga akaseera akazibu abu wabeera wano wali osuubira nti pulezidenti ayinza obutawagira Amongo n'awagira Mawu kyali kisoboka
ssentebe wa National Resistance Movement. Yes. Ng'ennaku z'omwezi bagamba nti baatuula ng'ennaku z'omwezi 2 nga bagamba nti nno bakkiriziganya nga Seeke mu February ne bagamba nti ono ye waffe. Wali omusuubira okuva ku kye baasalawo nga Seeke awagire Mao oba Namuganza. NRM eyina endagaano ne DP. Yadde ffe yonna tetugimanyi. Seeke bwe baali batuula sebe endagaano baali bagimanyi. Seeke bwe yali etuula nga 2 February nga bwe bagamba. Yali endagaano egimanyi nti gye. President Museveni okukkaanya ne Mao bakkaanya ng'abantu. Teyakkaanya nga ekizibu kye tulina tugenda ne tuconfusinga President Museveni ne NRM. President Museveni ye NRM. Era ebintu ebimu byasalawo ababuulirako obubuulizi naye ng'aba kiringa olaba Trump bwe yakutta olutalo. Yalandise okulwana olutalo nga tannaba nagamba Senate. Era kati bagenda okugira bati batandise okukaayana bagamba nti kino kiri approved kino kiri approved. Akati n'ebintu ebimu wano webiri nga chairman atuula n'awandiika n'agamba nze chairman nakolaganye okusinza ku bitwakanya ne DP. Yes. Mwali mwaka waayiro kano. Hakuba mmwe temwakamanya naye nga kaali bwe kati. Era mbadde ngamba oba tubaleke bagende zaabike. Kuba ne chance yaliwo kugamba tubaleke zaabike neyefuula nga atalina kyalaba. Naye waabanga alina gwawanze ke bali ku lukano lwa vice wa Seeke. Yes. Yabaleka n'agamba nina atuulawo. Okutuulawo yatuulawo naye nga teyajjayo ddoboozi nti nga olaba mu tosobola zanya psychology abuno otuulawo abaana bo noba homework naye ng'okimanyi nti nno bayinza okuba bw'obanga teyo yatudde uva ku kalulu kano akawo omugenzi olanya ne Kadaga. Yes. Ako bayatula era ne bagamba pata esazeewo bweti kati bw'atuulawo kyanjawulo nga n'ogamba nti ntuddewo just saagala mubeere nga mulwanagana era yatuulawo ne security nga weeri yavaawo ssaawa nga 10 ekololaawo naye mu kalulu kano yamaze dda okulaga sayidi bw'amaze wavudde mu kulaga sayidi yawanze eddusu ku Amongo ne Tayeebwa naye nze kyenjala okugamba nti kino kigenda kusetinga president embi kuba kati akalulu k'obwa sipiika kaggwamu ensa kaggwamu amaanyi buli omu alinda president agenda tugamba ani nti agenda tugamba gundi tikale baba kyakoba nange kyenkoba kikiri mu NRM ababaka abo bolaba tebeetengeredde abamu netayimono sokusanga omubaka n'omubuuza weetaaga sipiika ki agenda kugamba nze sipiika oyo gwenjagala ekibiina yoyo gwe kikuba kisazeewo kubanga tutambulira ku kibiina kirina manifesto. Please oli mubaka wa parliament obukadde bw'abantu bwakulonda miliyoni z'abantu bakulonda gwe kikyolowooza ng'eggwanga twetaaga sipiika ki pate ngenda kulinda pate esalewo pate gwetuwa gwe tujja okugenda naye because tulina ideology ng'ekibiina so mu buli ngeri Amongo ayisaawo kasozi mu kuwumbawumba ensonga ya sipiika tewali wano ng'ogamba nti transition waliwo abadde alwanyisa ennyo enguzi ate nga parliament ejjudde enguzi kale abadde akulemeramu enguzi talina mukisa ku mulundi guno. Okay. Fe batugamba nti the greatest strength of evil people is that they support each other. Amaanyi g'abantu ababi nti beesupportinga kindaze nti mu regi transition tetujja gisuubira mu kirungi. Ne transition teyina njawulo ne tulina tujja mu kirungi basobola okukyusa ne basaawo ono naye nga ffe abantu ababonaabona kasozi akyuse kasozi twali wano nga engeri gyawagamu abajja ne transition nawe ng'okkiriza mutuufu olaba ne Katonda yakyuka yakola endagaano ne Musa n'amaana akyuka n'akola ne Yesu. Okukyuka kubeerawo changes the fact of life. Tukunaye kukyusa naye okusinziira ku narrative gye wazimba wali oyinza okkirizisa omuntu kizimbira ku society erimu empisa si society y'abayaayi nga kizimbira ku society erimu empisa. So njagala okukulaga nze njagala nkudrawings okkiriza nti society yavunda dda Amongo agende n'ababaka ba parliament be supporting bonna batubbe katugenderaawo nakkiriza lwaki njagala okulaga kankuwa example funza kuba tusigeza dakika emu yokka funza n'example sijja kuba commentingako kankuwa example zange. Yesu yaliwo yalise 15,000 emigaati ne bakkuta ne batuuka ku kumukomerera
ne bagamba kubalaba omubbi ne Yesu tutaani ne bagamba nti mutebalaba tunagula amakufulu tunasiba enju ono omulungi agende mawe omulungi yagenze bajjeyo balaba batadde balaba mwetege kugula amakufulu bagereza sente zigenda kubbibwa buli kimu kakati bagambye ti alobinga simanya trillion mekeza okwongera ku pensioni ey'ababaka awo wetusigadde so mwatadde balaba walina essuubi nti society eri corrupt society eyavunda edda yaleesobola okukyuka mu kulonda wano sipiika mu kukyusa mu kulonda omukulembeze w'essiga erikubaganya ebiruzo n'okuyisa amateeka okutambulizibwa eggwanga. Yes, ekyandeetera ekyo ki nti abakulembeze abalala abafaanana Museveni abakolera amawanga gaabwe ne bagawa second redemption nga Ghana Jale Rawlings yakikola naye ndowooza n'ono engeri gy'agamba akaddi yagenda ajja kikola teyakikola so that's the greatest strengths bonna ababbi beesupportinga abayaaye beesupportinga n'ekyo katugendera awo musibe bulungi mweraba ezo yali amanyi nti eggwanga